eyingiza buyingiza sente oba sente kati zeyingiza emyaka ginawere 5 zijja kuba zeegasa awo nga ntandise okufuna ku magoba oba kati nga ntandise okufuna amagoba gensobola okulyako naye omuntu otandika edduuka leero enkyanga ate atandika kujja mu bugaati bwa bulya ate mu dduuka lye sukali yaleese ensawo yennyini esoose mu dduuka ate bw'aleeta omugenyi aze okumukyalira bw'amusenerako tampeko mbwakubanga w'omukyala aze amusenerako tampeko amuteeramu ate n'ata sente n'atazizzaamu ate olumala nti natandika akaduuka abantu bawondoza tebaagaliza tebajjanga ggula bintu gwe wennyini wabyonoona nga bwonoonyi bwotyo. So nsaba tufeeyo nga tutandise projects tumanye nti yo togitandika leero nti efunirawo nkya si kuvuba nti ngenze mu nnyanja leero nzije ebyennyanja mbitunze sente nzifuniddewo ate ne bwe kuba kuvuba era weesanga nti olina capital gye wateekamu ey'eryato ey'abakuyambako eya fridge oba ey'emmotoka etambuza era weesanga nti nazo sente ezo zirina okuvaayo with time oluusi sente zino tuzijjayo nga twakatandika business busente oba obuvaayo ate n'obuzzaamu capital yeeyongere oba obadde osubula container emu zijje 2 oba obadde ku 2 zibe 3 oba 3 zibe 4 n'okweyongerayo nti kati base oba capital eno egejje sente ziyingira zibe nnene business ekule kati bwekula neetuuka awantu noga nti aha kati wano newenkoma container zina 2 ebisigadde kambivugiraawo kati nsobola okujjamu kasente nengula akamotoka nsobola okujjamu kasente nengula essuuti nsobola okujjamu kasente naye ffe olutandika twagala business ogitandike leero omuntu akusange mu myezi 2 ng'oggyemu ne sente ate mu business okubanga oyagala okugula ettaka oggyemu sente kubanga oyagala okuzimba ennyumba oggyemu sente kubanga oyagala okukola faamu oggyemu sente kubanga business tuzireke zikule tuziwa akadde akakula ate nga bwengambye nti mu kusooka wano wabawo okutagalatagala kungi tusooke nako tukuyige okuwa time ekuyiga loosi nejja noga yes loosi zibaamu kanyongeremu nejja noga yes kati eyo yavudde ku kino sijja kiddamu kanyongeremu ng'ojja olaba ensobi we zibadde ziva kubanga okiwadde time okiwadde obudde n'omanya ensobi nti evudde wano ne wano wavuddewo ensobi ne wano wavuddewo ensobi bwenkola bwe nti bigaana bwenkola bwe nti bitereera kati ebyo byeweewala okulaba nti business emala ate nekola ki netambula. So kyensaba nti nga tutandika business omwaka ogujja ogwa guno guyinza okuba gugenze naye abamu bazitandiseko omwezi guno omwaka guno tulabye ebitusudde tubitwale nga kyakuyiga nze oluusi ngenda nenfuna ekizibu nga mbadde mpanga ekintu kyange nekigaana ne banzibirayo oba ne zifiirayo naye nga mmanyi nti kati ekyo nkiyize bwe baba banzibye leero oba zinfuddeko mu ngeri eno tezikyaddamu obulamu bwange bwonna kunfaako mu ngeri eyo kubanga ngiyize nga nkiddamu era kyensaba bwe tuba tukola omwaka ogujja tubeeko n'ebintu bye tutandika tubeeko n'ebintu ebitambula naffe obulamu buno tubweyagaliremu. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe omukozi akulaakulana mu program omukeeze n'enkya mu kyo ebikutuusibwa